ekibisiza avubuka bafu okwetaba sports ebiseera ebisinga byanfuna agenda obeera ng'avuga akaboda ke kafuna 10 okulabira famire ate nga okola ku training aliomaliriza nga alemereddwa ebyenfuna biri waggulu nnyo abantu bali bubi byensimbi n'olwekyo bibalemesezza okuba nga betamba emizanyo omuntu yali balina talent kati ng'abayimbi nga teri akukwata ku mukono ayinza muyamba kutwalira mu studio n'okuluka ku radio station ezimu oba tv ekiba kikolebwa bannange bakulembeze bannaffe tuveeyo tuyambe abavubuka abato tubayambe balina talenti nyingi abaana bali eno mu kyalo bangi balina talenti z'omupiira bayimbi balungi badansers balungi naye babuliddwako omutabakwatako omukono kyokuddala abamu kuffe tuvaayo ntwerekereza kwata mu nsawo netuba promoting wewaawo oyinza okwana omulabye ng'omuzanyo omulungi n'omuyambako naye nze mma mutuleke tafa itandika kyokuddala nze nga Simon ne tiimu Simon mutuddeyo labike nti nsobola okupromotinga etalenti z'abantu omulaba gwekola gavumenti eyongere ssente mu sports ate ebikozesebwa mu sports era gibeko omusolo kuba abaana abasinga balina talenti nyingi naye ebikozesebwa mu sports bya bbeeyi nnyo n'ekyokubiri sente za sports zikuke ku bantu ba bulijjo aba wansi ezikuwa minisitule yokka na ku district zijje ku level eya wansi abaana bano babawe ebisaawe babikozesebwa bajja kutumbula talenti zaabwe teekateeka empiira bwe kiti promotinga ebitone by'abaana bato abalina talanta mu kusamba omupiira mu kubaka n'okuyimba mission yange eri about promoting talents nyingi ziri mu bavubuka saawe no talent jako kabirimu saawe n'abaana balabira wano bayinza okutwala ku super league oba masaza cup abafunye income nga y'omu oba kimuyamba ng'omu dola buli event ebeerawo gezaako nnyo temujje mbakwate promoting baso bategeera international and national. Olunaku lwa leero tusuubira okufuna omuwanguzi tugenamu embuzi naddako tugenamuwa ssente ezitasika wansi wa mitwalo 2 tumuwe n'omujoozi tubaye n'emipiira n'ebikozesebwa muzanyo omupiira terekeka nze Simon nazze kutumbula byamizanyo na bulimi tugenda kuyita mu bantu tubayigiriza buli event n'abangayo tubakuira omulanga muyige ennima eriko y'omulembe muyige ebyemizanyo bitwale ng'ensonga enkulu kubanga gumu ku mirimu etumudde abavubuka era nsaba Ntenjeru South bannange munegatteko ku events nga zino. What are following the beat of our one? Omupiira gubadde mulungi nnyo okusinziira ku kibadde ground wano. Tubadde n'omubaka MP2B Baliyita Sonko Simon nga yatusuubiza n'atuterawo ebintu nga bino eno. Omusajja atali mu paalamenti n'ateddewo embeera omupiira abantu leero lunaku lubadde lwa Idi abantu babadde bayitirivu nnyo olaba enkuba ezze naye abantu babadde bayitirivu ng'eero balengera eri abala bazze eri bakyeggamyeko enkuba. Omupiira gubadde mulungi nnyo ng'ettiimu yaffe ewangudde ekubye goolo 3-0. Kibadde kirungi nnyo. Omupiira gubadde mulungi nnyo era nga ttiimu y'e Bukeeka eyolesezza ekitone ekirungi. Ne tulagira ddala nti mu byalo mulimu ebitone by'abaana bye tusobola okuzimba ne tubitwala mu maaso
n'olwekyo ekituteesateesaawo emipiira gino ttiimu Saimo oba Big Splendor Simon Sonko anoonya okutumbula ebitone by'abaana alike nga abyongerayo mu maaso. Tebulaba tugenda ku byalo ku gurawundi okuleka nga tutunula abaana abo. Abamu be batasuubira nti bamanyi omupiira naye nga gye bali, era omupiira gubadde munyuvu nnyo, Bukeeka ng'ekuba goolo 3-0. Omupiira gw'okulwana gwaggwawo naye nvaagulu nga ngamba nti okutandikira ku kyalo kino ekyange Bukeeka n'eggwanga lino lyonna Uganda, omupiira guno twetaaga tubeere n'empisa ku kisaawe babboola bannange abagusamba naasuubira otandika okugusamba n'aguliko kati twetaaga ne tubeera n'empisa tukume disipulini kubanga tekitugatta okubeera obumu tetwetaaga ne tuba nga tulwana ku kisaawe. Obubaka bwempa babboola bannange bonna eyeteeseteese osamba omupiira n'agusamba kati ebyokulwana tebyetaagisa ku kisaawe.